buli muntu yenna yandyetaaza okukola hijja n'atuukiriza empagi y'obusiraamu naye wabaddewo ebiganye awo abaana bammwe we batunudde Tawakkal Travels jangu ogende Makka ne Madiina okole hijja ne wumula otawakkale bano baasimba amakanda e Makka ne Madiina newa ne waka twaliwo abakugu abamanyi ate abaagaliza tuukirira abaana bo ng'obudde bukyali ogende Makka ne Madiina nga toli ku bunkenke buli kimu bakigonjoola Tawakkal Travels tusangibwa ku Mukwana Arcade ekisenge Siggi 15 mu maaso g'ebitaala bya Mini Price essimu 0704 94 10 mwali Mayambala Ismaila oba 0702 64 293 Dokita Kikambi ofisi ye Makka ne Madiina ojja kuyita ku 0758 64 04 Dokita Uzaima Mutumba Sheikh Sebagala Nassa ali ku 0759 58 35 19 Tawakkal Travels abaana bammwe tuliwo okubaweereza. Eno ye Salam TV. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghayrullah Nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات الكرام abagulungi abagalwa abalaba abali ku lutimeka gadula Salam TV ما شاء الله مرحبا بكم في هذا اللقاء تولي wasanyu atera tulisimye okuddamu okubanga tugasimbaganako nammwe masha Allah taala kaseera kano mu lusinkano lwaffe tubeeramu buli kaseera buli nkya masha Allah taala essaawa 3 mpaka ku ssaawa 4 buli wakubiri tubeera wano biidhini jalla waala programu yaffe olutindo n'ensonga ez'enjawulo ezireeta emitaafu ku feesi z'abanadamu ezireeta entalo mu umma yaffe y'obusiraamu ndina obutakkaanya oluusi oba okwawukana mu ntegeera baadhi almasail alfiqhiyya mu nsonga z'amasail so si mu akida obula mu nsonga ezimu kino kikkirizibwa oba nedda watajidu al-akharun n'abasiŋŋaana nga bagamba nti kino tikikkirizibwa kiriwo ekiti newekiti newekiti bid'atun mukaffara kiriwo ekiti newekiti oyo talina siwa mu ddiini tali waati ne waati ne waati netukiteeka waawo tegeti n'abantu bagamba nti kino kya mu ddiini tukola weeti ne weeti ne weeti kani tubeeraawo ffenna nga tuli ba la ilaha illa Allah naye tubalansinze tutya wakati waffe okusobola okuba nga ffenna naish fil mujtama tuwangalira mu kifo tuwangalira mu kitundu tuwangalira mu community nga ffenna tulina entegeera nga osobola osiŋŋana ng'osiŋŋana abantu kaaba alhamdulillah osiŋŋana abantu kaaba nga buli omu tegeti bavudde mu mpuyi n'empuyi naye nga bonna bonna ekibaleese alkaabatul musharrafa so otya okubanga tusigalawo naye nga tulina shahada yetugatta ffenna nga yaddala nno si teriimu shiriki teriimu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala tusobola otya okubanga tufaanagana ffenna right ng'ekitugatta kyekyo newankubadde nga twawukana mu ntegeera emu mu bintu eby'eddiini tuyinza obutakkaanya nze nzikiriza mu nzikiriza ndala matovu bazannya n'engo Ashraf akkiriza mu ntegeera ndala ebintu ebyo tutunuulira masha Allah taala ndula abaffe ekyekiriwa mwezi guno tubadde n'ensonga eya mawulidi asharif kuzaalibwa ku Mubaka Muhammadun sallallahu alayhi wasallam twatandika dda mwezi ogwa Safar tutandika ensonga ya mawulidi gamba okuzaalibwa kwa nabbi n'ebyaliwo kiki abaffe byonna ebyo tegeti
kitegeeza ki nabbi ategeeza ki kubanga tulina omusembeza mu bifo byaffe tulina omwagala tulina omutegeera ekyo mahabbatu arrasul wa maarifatu rasul wajibun alaina kyateeka gye tuli okubanga tumutegeera n'okumwagala mama yakuni lamur obagwani kirevu oli mukambwe tuli mukambwe oli wa makkati oli wa makkati oli mutasahil gamba mu mbeera yonna gy'olimu right kyonna kino kyeweeyise naye maarifatu nabii sallallahu alayhi wasallama ekyo kyatteeka okulina okubanga omutegeera ati wa mahabbatu sallallahu alayhi wasallama likai tadhuq halawat al-iman ufune ku bwomerevu obukkiriza fi hubbi rasul wa maarifati al-mustafa sallallahu alayhi wasallam tosobola kuntegeera nga tutegedde banzaala tegedde enzaani n'obonengera ku tv tosobola kuwagala nabbi sallallahu alayhi wasallam nti muwagala nnyo nga tomutegedde nebiki ebyenjawulo baadhi al-khasa'is wa shama'il al-muhammadiyya ebyenjawulo bituze nga tunyonyola era nga tuyitamu alhamdulillah mbeera na muganda wammwe mutabani wammwe seeka wammwe Sheikh Ashraf Matovu bazanya nengo nga bagiyita emmondo seeka Ashraf sallimu ala al-mujtama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد abalungi abatugu wetambula nabo kurutimbe lwa Full Salam TV naddala ababeerawo nga muyindirire programu yaffe eno olutindo yonna gye muli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumpenda Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjufu mu bujjufu bwago muwanjagira bulungi Allah subhanahu wa taala asebyegera bi Allah okusasira n'emirembe ku mukwano gwaffe omusomesa waffe owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakola kaweefube yateekamu amaanyi mu byonna ng'omubaka wa Allah lwanirira nze naawe liyukhrijana min adh-dhulumati ila nuri al-islam atubburule atujje mu kizikiza eky'obutabeera basiraamu tubeere mu kitangala ekyokubeera basiraamu. Allah nakkiriza ne bukya olwaleero nga wa nahnu min al-muslimin nga naffe tuli mu basiraamu kyengera kinene ekyetaaga okwebaliza Allah subhanahu wa ta'ala namiromwo gwange nejja murubeerera okuwangalira kutya Allah subhanahu wa ta'ala fahiya wasiyatullahi ilayna wa ila jami'i khalqihi kyekiramu omulungi Allah subhanahu wa ta'ala kyatulamira era kyalamira ebitonde bye byonna. Saba Allah kirize ebbanga lyonna tubeere bulungi ate tubeere mu bulamu obweyagaza. Naam mashallah saka Sharafu naam alhamdulillah sebusanze okulaba sebo kulikayo alhamdulillah rabbil alamin ndaba kubanga swida mukulike Makka ne Madina okukola hijja awo tuli wakaswida simanyi kaswida ogende Makka nabinye zile za busiri okola hijja awo kati awo nawe wali ngane mukulike Makka ne Madina abana bakigoloba bamanyi okuyimba oki bulungi nga luli eva lulimba lutambula nga sirwa hijja yokka ya alhamdulillah okena mukubya kaswida ne togikubye ne ya alhamdulillah njakudogi training mwate baraka wona damo kuve Makka inshallah njakuba inshallah ta'ala alhamdulillah mutume twamwadde salam alayhi salatu wassalam ila salam yusuf wajintumani alhamdulillah rabbil alamin اللهم ربنا أبلغ رسولك السلام منا جميعا آمين يا ربي إلى كعبة الحمد لله twatuuseewo byonna tubikola ebyawo alhamdulillah tujja ku bino ebyokukaba nakulwokutaano Allah akkiriza taala inshallah abantu tutambula nabo bonna nga balungi era balamu twakumyewo bulungi kibafunye omukisa ogw'enjawulo ne batuuka ku bitundu byonna ebyetaagisa multazimu nywanto hijiri ismail maqam n'ebisigadde alhamdulillah katulinza ate Desemba inshallah taala alhamdulillah mukwano gyange abalungi just twesige bwesizi tambule ffenna mu mwezi gwa Desemba inshallah muganda wange Seeka Ashraf yakulembera tiimu eno yabadde yaseeka Uzaima yabadde akulembedde
so tubeewo ffenna biidhinihi jalla wala allah akkirize seeka ashirafu na wetwali mwaliwo ne seeka hamza mulindo atiso na nemunyonyola amazaalibwa g'omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam nemukoba ku ebyenjawulo n'ebyamagero ebyaliwo nabbi ng'akola ki azaalibwa sallallahu alaihi wasallam na olwaleero wabaddewo 12 ne uganda wabaddewo mawuledi abadde mu Arua ate kile kyakeeza 12 ffe twali Kansanga nalaba omuntu obutambula awo twasola Kansanga nenengera abasajja bakulu awo Hamza Bukhari Hamza Bukhari Sheikh Hamza Bukhari twali naye seeka abasajja nasomesa bulungi ebigambo tusaba Allah amusiime amin ya rabbi nali Makka olaba nakatambi butambula okufa obufi nga mufuukidde ekirala bani bamwe muli Makka gwe anze nali Makka barakallahu fiikum era ebyagenda mu maaso era sinabitegeera olwaleero munakiso yabadde alina otula mu puroguramu eno amaliriza ensonga zeyatandika ku lwokubiri luli alhamdulillah abantu badde bamulinze ajja kudda inshallah tumwebaza okubeerawo mu lutindo allah muomu obulungi amina ya rabbi seeka twakomawa weetagisa okunyonyola obulungi نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين مودة قد سبب twayogera ebigambo bingi ne tunyonyola ebyaliwo ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yani irhasat ebyalanga obwannabbi bwe ngali mukuzaalibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utwatamala twanyonyola bulungi nnyo era mmanyi awo nakyajjukira tukomekereza nga twebuuza ekibuuzo ekigamba nti ebyo byonna nga tumaze okubyogera nti mutume sallallahu alaihi wasallam azaalibwa olunaku olwo terusaana umma ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kulujjukira kulujaguza kulusanyuka tusobola olujjukira seeka okola ki tusobola olujjukira mu bulamu bwaffe bwonna tula hayatina tusobola olujjukira mu buli lunaku osobola olujjukira buli ssaawa bitibai sunnati sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati tusobola olujjukira mu kusiiba mmande kuba naye yakola ki era n'ensonga n'akola ki n'agijuwa ensonga gyetuwa mu kusiiba mmande egituweera ddala siwe kiri seeka nti abuuziddwa lwaki abuuzibwa lunaku nazaalibwamu era ng'asiiba yakola ki lyazaalibwamu ng'akola ki tiyakuba ku ttaali tiyakuŋŋaanya bantu terwali lumu mu mwaka nti akuŋŋaanya abantu abatwaye ludda mbadde nsaba bwobujulizi mbadde nsaba era ebyo byonna nga wobikonyeeko ngenyinza obirabira tugende kimu ku kimu twandika nakiruwa kigambo mawulid kigambo mawulidi twakinyonyola mawulidi twakinyonyola kitenda amazaalibwa ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma ebikujjuko tegerekese emikolo egikolebwa okujaguza okukolebwa nga bajjukira okuzaalibwa kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekiyitibwa einam nga tujjukira einam nga tujjukira gye tunakomekeza akakasa nawe ojja kuba ogamba ffe tugende mpola gye tunamaliriza nawe ojja kuba ogamba ffe tugende mpola kyekiyitibwa al ihtifal bidhikiri lmawlidi nabawi okusanyuka okujaguza nga tujjukira amazaalibwa g'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tegerekese lwaki tujaguza nga tujjukira amazaalibwa g'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olw'ensonga nti amawulidi g'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyekikolo ekya buli nsonga yonna eri mu busiraamu kyekikolo ekya buli nsonga yonna eri mu busiraamu singa si mawulidi ga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetwandibadde nabisigadde tetwandibadde Isra ne Miraj tetwandibadde na Uhud tetwandibadde na Badiri tetwandibadde na byonna idan wansi eno asulu yakyo yemazaalibwa g'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekimu ku bigambo byammwe bye mwogera mugaa nti mawulidi eyo
ليس له أصل ثابت في القرآن الكريم تينا نسيبكو نيوه من القرآن يجتيوا سيبو كيري twagala osomese nga sikulumba sirumba twagala kulumba osomese okulumba nange sijagala era sijigobereranga nga tusomesa wa amma byokonyeko njagala nnyo mbyanukule olwensonga gwe nnyo tudde wano tutakwatagana saasiro lyatulaba era ola tusomese ng'osomesa omuntu ono atulaba naffe ffennyini abaliko n'aba n'asigala nga bagobera ki mmanyi onaawo bitutekedde ggwe bitambulira wamu n'oli atulaba ajja kuba naffe kupegera kubuuza ebibuuzo sirina buzibu byonna waaliwo piraawo tewaaliwo mataali ati mbanisa atugenda empola byonna nga wobyagala bikulu byonna nga wobyagala ana maak tewaaliwo biseera bagamba nti omwaka guno maak giddamaka tugenda kukasosa kuli maaso wano winabyamikola ebyo nabi sallallahu alaihi wasallam Madina ali ku Palo Green ne banne bonna the watching mashallah ngwakiriza ya rabbi asamu alawo na Allah ya nabi Musa alayhi salatu wassalam yamugati wange Musa wadhakiruhum bi ayyamillah ayi manyikiddwa bulungi sibo kiri bajjukize kunaku za Allah subhanahu wa ta'ala Allah agamba Musa Allah agambani nabi yajiraba Allah agambani Abu Bakar Allah agambani yagamba Musa alayhi salatu wassalam tukimanyi munyo nti sharu man kana qablana ebashariya yaffe baga imana teyawukanya bigambo yabasooka naam naffe tutambula nayo ebbanga lyemala nga teyawukanye ku sharia y'ekibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa Qur'an yajjanga nejjuddemu content exactly kati bwe kibanga Allah subhanahu wa ta'ala atubuulira okwogera ku nnaku ze ate omulembe guno ennaku za Allah ze mutubuulira fathu Khaybari simanya fathu Makka simanya hijira n'ebifaanaganako Mi'raj zonna nnaku za Allah ziyinza zitya okubeera nga nnaku za Allah ntuleka asulu yazo asulu otegeezaki amazaalibwa g'ekibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekigambo asulu kitegeezaki ensibuko amazaalibwa g'ekibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yensibuko ya bino byonna yensibuko ya bino byonna kuba singa nabbi teyazaalibwa sallallahu alaihi wasallam ate bino byandibaddewo mwandifata mukola fatho ya Makka mwe enteekateeka ya Allah naye yakikola enteekateeka ya Allah naye yakikola tewali bubuusabuusa naam ngera bweri nteekateeka ya Allah nabi Muhammad sallallahu azaaliwe enteekateeka teteri yakiganye tukwataganyekyokusaalibwa kwa nabbi tekakiwaka kati bwe kyatuuka olunaku lwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwazaaliddwamu lwa bbeyi abaatukulembera min al ulama al ajilla ne bategeera olunaku olwo Abubakar italiimu ani Abubakar nga taliimu yasinga dutegeera nabi Muhammad yennyini sallallahu alaihi wasallam yakutegeera atya yasinga dutegeera nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakutegeera atya walhadithu indakum fi Muslim hadithu jirina Muslim togimanyi suila nabiyu sallallahu alaihi wasallam an siyamihi yawm al-ithnain nabbi yabuuzibwa ya rasulallah lwaki buli lwamanda obeera osiiba ntegeregeza n'abeera open nabbi n'abayyana illa n'agamba dhaaka yawmun wulidtu fihi ekyo teryakibuuza zokuvuliwa olunaku lwenazaalibwa anayogera ebyo omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam la akbaru alayhi ekitegeeza nti olunaku kano ejillo yalina lwekitibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalawo watashkuru rabbaka tukkaanyiza nabbi yawe lwekiki eriwo ekitiibwa daima basahaba ridwanullahi alaihim ne baluwa ekitiibwa batya nabbi wamala bagamba nti nze olunaku lwenazaalibwamu nabo fajaalu yasumuunahu tebalusiibanga simanyi basahaba balusiiba ridwanullahi alaihim ntegeregeze balusiiba naam basahaba ridwanullahi alaihim ne bajja balusiiba nejjanga sunna ejja egobereragana paka n'omulembe gw'olwaleero era yotusanga omuntu yenna abuusabuusa sunna eyo omuntu wefa huwa fasiq abeera mwononefu ntegeregeze omuntu yenna abuusabuusa sunna y'okusiba olunaku lw'emmande huwa fasiq biijma'i almuslimin kusira bonna bakyegattako ala naktafi ntegeregeze kwekyo nabbi kyakola tekimala kati nabbi kyakola kyennyini iqra'u al-usula qalilan nabbi yakola ekyo sallallahu alaihi wasallam yakola ekyo yasiiba sallallahu alaihi wasallam sah naam iqra'u al-usula qalilan tusome ku usul fiqh katono nnyo saa tugende nnyo munda nnyo owa usul fiqh wekyo bayita al-mafhumu wal-mantuqu
sibo kiri bitegeeza ki mantuqu nassu ne mafhumu nassu nassu hadithi oba aya butya bwefaanana na kikyetegeeza ntegeregeza mu mutwe ogwo waliwo shuruutu zebaita alistidlalu bilmafhumu almukhalafa mafhumu almukhalafa amanyi batugamba wano njagala owulirizaayo nnyo sheekhe ku kigambo kyogere tulina kusiba busiibi nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi tusomesa nze nzekka manyi bwetambula naawe tusomesa abatuuliza usinagaana sinduke munnyo manyi bwetambula naawe olyatulaba nayatambula nawe abalala bawandiika kubanga miliyoni z'abamaseeka abawali mu sheekhe n'abali Madina tugende mpola bangi nnyo bali kuno mutugamba mu istidlalu bilmafhumi almukhalafa mezimu ku shuruutu ezikulembera ziga nti alla yakuna kharaja jawaban ani sual singa tekiba kibuuzo singa nabbi saa sallam yajja n'agamba ntegeregese nti abange suumu al ithnain musibe olunaku olwokumeka olwemmande fa innahu yawmun wulidtu fiihi kola olunaku lwe nazaalibwamu wallahi tewali baddewo kigambo kyonna ffenna twalibadde tusiiba busiiba evudde wa nabbi saa sallam singa yagamba bw'atyo naye hadithi egamba suila yabuuzibwa nabbi ekitegeeza nti basahaba ridwanullahi alaihim bajja lam yakhlu minhu shay'an ajiba bajja bamulaba buli kaseera bamulaba ekintu kyewuunyisa lwaki buli wa mande nabbi aba asiibye mande naasiibye ne mande naasiiba ne mande lwaki nabbi asiiba mande eyo ntegeregese idan ne baagala okumanya man illa kigendererwa ki nabbi asiiba lwaki asiiba mande eno fasaaluuhu bamubuuza nga si yabagambye sallallahu alaihi wasallam tegeregeze nabbi ne bamubuuza nti ya rasulallah lwaki mande eno ogisiiba n'abawa ensonga n'abagamba ngisibwa olw'ensonga yawmun ulidtu fiihi olunaku lwenakola ki lwe nazaalibwamu ekyo teryakigulaga ne mukono bineeno allah tusabe atuwa amagezi tubitegeererewamu wa usulu si mwangu bwe kiba nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa bubuuzibwa n'atatulagira n'atakola ki natulagira gwe tokkirizibwa kutulagira bwe kiba nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa bubuuzibwa n'atatulagira gwe tokkirizibwa kukola ki lakin arrasulu bayyana alilla yenyonyola ekigendererwa lwaki asiiba ntegeregeze n'atulaga nti ekigendererwa kuadhama yujillu yawma wulidihi awe ekitiibwa olunaku yakola ki wa hatha ekyo kyeyakola nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam hatha alfeer yajibu ala kulli muslim era omusiraamu talina kuyisa mu lunaku ekyo naggambye hadithi ng'ofuna ng'agibuusabuusa fahuwa fasik tulina amaka seekansaba nze mutegeeza nga eyo sunna nnene nnyo mu maka nga n'abaana bakimanyi olw'emmande lukola ki kusiiba n'olwokuna lukola ki olw'emmande nga ffe baatukuza basakezaala nga piraawo abeera mulungi waliwo ekibuuzo era olw'emmande lusiibibwa n'abaana ne babuulirwa ensonga lwaki lusiibibwa ekibuuzo kyaffe kisigala kiri kyakati nange kankubuuza tunakumbuuza tewaliwo madufu nzija mpola tewaliwo mpiraawo kubuuze ku kibuuzo kunaku lwonyini oyogera ani yagamba olusiibe anti nabbi yakola ekyo ani yakugamba olusiibe nabbi anti yakola ekyo sinagaana nabbi yakikola sallallahu alaihi wasallam ebyakoze nabbi yakikola sallallahu alaihi wasallam sinagaana aqwaluhu wa af'aluhu hal huwa amaraka bidhalik lakin aqarra bal fa'ala kyegagala mu byonna sagala kuwakanya kyenzikiriziganya nawe zikagamba nti okulusiiba kirungi naye kyembanezagala okukulaga nti nabbi teyatulagira sallallahu alaihi wasallam naye olwokuba nti twamulaba nga yujillu ng'alukola ki alukuza nabbi sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa nekiddayo naffe okuba tulukola ki tuluwa ekitiibwa fayaqulu ulamauna amanyi ne batugamba kasita tutegeera illa alhukmu yaduru maa illatihi wujudan wa adama ekigendererwa bwe tutegeera ekigendererwa gwe mutwe omukulu okufuna ennamula yakyo ntegeregese idhan farasulu sallallahu alaihi wasallam swama yakola ki watali kubuusabuusa lumusiraamu yinasana lusiiba ntegeregeze wa amma manyi batugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam olwokuba yabuuzibwa n'atatulagira tekyategeeza nti yaggalira emirimu gyonna emirala emirungi kyekitugaana okukubiriza abantu okulusiiba tewali ani afana okukubiriza abantu kulusiiba ate lunyini nelwezaalibwako lwennyini ya 12 kitukubiriza abantu kulusiiba ate ffe natafere tuba bukoliki mbataale ene tumala
ya pirao obuzibu bwennina bwe nnaakakufunamu buli bumu paka tonama kumpuliriza kubanga kyenakugamba zekabayambala nti olunaku nabbi sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti alukoleramu emirimu emirungi sa mukoleramu emirimu emirungi natulugalira teyatugalira fe kolera mirimu mirala mirungi singa yalugalira yandibadde atugamba nti suumu al ithnain yandize nga amuru ntegeregese naye olwokuba teyatulagira sallallahu alaihi wasallam n'alututeera olunaku olwo n'atulaga nti mukoleremu emirimu emirungi wakati mukuba nti ogumu ku mirimu emirungi kwe kulusiiba otukanyeza okulusiiba kyobulaba nga abamanya baatukulembera ridwanullahi alaihim bwe baatuukanga mu lunaku olwo olwa mawulidi g'ekitiibwa nabi Muhammad sallam oba mu mwezi ogwo ntegeregeze baakolanga emirimu emirungi gyonna n'enniya ey'okukuza amazima g'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كثير من العلماء ألفوا فيه يعني مؤلفات ما واديك بيتابو بيبانو يبدأ يواديك الدول. الإمام الواقدي المتوفى سنة 207 بيبيني موسى بياتو من القرون المفضلة بياتوك مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواديك كتابه. الإمام ابن أبي عاصم النبيلي الإمام الواقدي محمد الواقدي وهو حجة في علم السير والمغازي baseka abwalimu abaduati abali kuno wandike ebitabo ebyo yagenda akoleki asome الإمام ابن أبي عاصم النبيلي يفبيبيلي مجنانا مسامو له كتاب في المولد. الإمام أبي العباس العزفي له كتاب في المولد. لا أبا تقول يوم النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن دهي الأندلسي له كتاب في المولد التنوير. الإمام ابن كثير له كتاب في المولد المفسر الكبير شيخه له كتاب في المولد ذكر المولد. الإمام زين الدين العراقي له كتاب في المولد. الإمام ابن الجزري شيخ القراء إمام وكلاني له كتاب في المولد عرف التعريف بالمولد الشريف. والإمام ابن ناصر الدين الدمشقي له كتاب في المولد. سبحان الله علماء تومز بمرايو. الإمام السيوطي أين اشتغل في المولد وحسن المقصد في عمل المولد. الإمام ابن حجر الهيثمي المكي له كتاب في المولد. سبحان الله أما من يبغى يشوف بمرايو أبونا برا ممنكو مميزوغو أو ممنكو بجاكو kuwandikira mu ebitabo fafa'alu dhalik abo ne bakola ki bawandika ebitabo nabitukubiriza tebikutukubiriza kukola mukolo byogera ku mazalibwa g'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntegeregeze abo ulama toyinza bamalayo bamanyi bayitirivu hatta nagenza okulaba nga ebitabo biri mu bitabo 300 muallafat biwakalabako naam byabamanyi 13 nanchinga agambe zafarani Sheikh Barakallahu may Allah give you more knowledge. We enjoy the way you direct our hearts. Barakallahu fikum. Lovely prophet. Okay. Ashauki mashallah sallallahu alaihi wasallam. Allahu salli ala sayyidina rasulillah. Nanchinga zafarani ngo igambo kuzinga kanje ulo Mungu akifara. Idan netwesiŋŋaana nga bamanya bwe betegereza ekyo ne bakola ekyo ntegeregese abalala ne bakola ebirala abalala baalisanga abantu mu mwezi ogwo nga alimamu Abu Said al-Kukabiri al-Malik al-Kabir Abu Said al-Kukabiri n'amanya abalala bangi kulika abagamba nti fukuza amazalibwa ga nabbi sallallahu alaihi wasallam kubanga yali mulekwa ate yayagala nnyo bamulekwa abo nabo fenayatl-aitam butereevu ekyo kirowoozo kirungi tewali n'owayita kigoba abagandi tya ba'amara bannamwandu mubafeeko yali afanyije kuba nnamwandu era yabaagala nnyo yabasembeza nnyo sallallahu alaihi wasallam mukole ekyo era mukwagala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'okukuza amazaalibwa ge tulina okuyitiriza ennyo okubanga tuyunga eŋŋanda n'okudda ku bakadde baffe butereevu gyonna emirimu emirungi gikubirizibwa okugikola nga tujjukira amazaalibwa g'ekitiibwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki twesanyusira mukolo olw'ensonga ebyo ebinyiza aba olw'ensonga Allah yagamba mu Qur'ani taqulu bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu.
wasibuka ettali Allah yagamba qul Muhammad gamba abantu nti bifadlillah olw'obulungi Allah bw'abawadde wa birahmatihi n'okusaasira kwa Allah kw'abawadde fabidhalika falyafrahu mbakiriza basajjuke abavunula Qur'an ne batugamba nti qul bifadlillah fadlullahi alislam obulungi bwa Allah gye tuli bwe busiraamu sibo kiri ekyo kikanyizako otaddewo teeki wa birahmatihi n'okusaasira kwa Allah kwe kuliwa ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah kuja rabbi gamba amina wa birahmatihi n'okusaasira kwa Allah kwe kuliwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abavunula Qur'an bagumba sahaba ridwanullahi alaihim sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu bwe yatuuka ku aya eyo ng'agivvuunula yakozesa tafsiri martaba esooka eddala erisooka fassara alquran bilquran qur'ani yekola ki yeyevvuunula nga alhadithi imamu suyuti bwe yagituleetera fi durri lmanthur walhadithu sahihun thabit hadithi ntuufu teriko kigambo ntegeregeza sayyidina Abdullah ibn Abbas bwe yatuuka ku aya eyo yagamba nti rahma ya Allah gye yali ategeezaamu yeri gye yayogera mu Qur'ani n'agamba nti wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin Muhammad situwakutume okujjawo oli kusaasira eri abantu eri ebitonde byonna idhan wano Allah watuga nti qul bifadlillah bagambe kulw'obulungi Allah wabawadde olw'obusiraamu wa birahmatihi nfuna ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabidhalika falyafrahu kwezi ensonga osanyuka okubeera abasiraamu ate n'okubanga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wammwe yagenda bawuliriza ebisigadde musanyuke era tusanyuka idhan era okusanyuka kwaffe tusanyuka era tukulaga onatabya bisunnati wasirati tugezaako okubanga tubeera mu masiira ge mutambuliriza nabbi sallallahu alaihi wasallam obuufu kati lwaki abalala basanyuka mu Baganda ensanyuka gye yagamba ani ensanyuka gye atasanyuka watu yasanyukanga nabbi yasiba essanyu hal huwa qayyada alfarh gwe kamanyi nti buli bamu balina ensanyuka eyaabwe bwe tusanyuka e Buganda bwe basanyuka mu Angola gwe tomanyi nti waliyo omuntu wabasanyuka nebakola nandudde okukulaba naggwa mu kifuba nawulira essanyu ne mutta enakasiru wali ku mbago baake ye wakusanyukira ayana kuba akuta akunyweza nakunyiga essanyu limu ttanno asanyusa nnyo olwo nakuba ogenda okubawo nina omulala gwe nalaba nga bera basanyuka bakyuka ne bekuba mu ngalo nakuba wano nakuba n'abaana akyuka ne bekonyaga akabina bwe bati essanyu libakwata abalala nabalaba mu kavidiyo buno bwaffe betulinamu amasimu nakubasanyu nnyo buli omu ateekawo oluyi nakuba mu netoli nakuba mu noluyi nakuba mu noluyi essanyu likola ki lyawugana libatta buli omu aliraga mu mbeera West Africa nga boogera ku nabbi sallallahu alaihi wasallam nga banene bonna bamudu kati abala baddawo nga buli mwakola ki onayogera ku nabbi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nengo kyogera ku mwana okitegedde idhan essanyu likola ki lyawukana okulaga essanyu eryabamanyi bakyogerako ki njala kuyita bigambo sheekhewo ani Ibn Taymiyyah abadde ninsi wenjagala okukulembeza yakkiriza mawuledi yagamba bwati yogera ebitabo ebigambo bya Ibn Taymiyyah abyagala naam asobola obisanga mu kitabo ekya sheekhe ekiyitibwa iqtidaa'u siraati almustaqim ekikadde ekitali kino ekipya ekipya mwakikyusa ate ze mpandika ebitabo baseeka bamwe bakikyusa nga kanjogere bwetyo yogedde nina abantu bajja kulowooza nti twasoma zenaki bajja gamba nti bwe mufaanagana basegamba bwe mufaanagana abantu bajja kulowooza nti ennaku zino amaana fi lilmu ebuze ebitabo byamanya abantu babikyusa ekyo si kituufu ekyo olimu okiteesetese inshallah nja kukulaga gye kiva nkulage essaawa eno amanya abaliwo olwaleero bwe bakyusiza ebitabo byamanya bakulembera ekyo nkirinako obujulizi mu bitabo ebyenjawulo yogera ekitabo ntegeregeza iqtidaa'u siraati almustaqim ekitabo bidyoyamulomu ebiri mu kitabo kino bakiyita assiratu alhalabiya ekya imamu ali burhanuddin alhalabi ntegeregeza yawandiika ekitabo ekyo ekiyitibwa assiratu alhalabiya ekyo mu ebiri mujaladi ogusooka ku peegi 83 ne 84 peegi 83 ne 84 ntegeregeza
Ibn Taymiyyah yagamba bwati obwedda wetulinze Rahimahullah. wali abamanyi abakkiriza mawulidi jumhurul fuqaha jumhur ani kati Ibn Taymiyyah ezina karono nyisoko vunula jumhurul fuqaha abasinga obungi ala aljawaz begatta nga bagikkiriza naam abagigana la si bwe ngamba ebitabo tugamba byonna abamanyi abagigana shekhe bayambala abamanyi abagana mawulidi ulama tahudduhum ala al-asabi' abagana mawulidi obalira ku ngalo teweza na 10 obalira ku ngalo Ibn Taymiyyah agamba Sheikh Ibn Taymiyyah agamba bwati agamba bwati fata'dhimu al-mawlid nyabago abavunula vunula yagadi fata'dhimu al-mawlid abafu okuza mawulidi ntegeregeza wattikhadhuhu mawsiman n'okugirinda nga season ndi bano Rabiul Awwal bwatuuka tubeera kansanga nabadde Makka tukumalize wattikhadhuhu mawsim n'okugirinda nga season qad yaf'aluhu ba'dhu an-nasi abantu abamu omu ku bantu asobola okukikola ntegeregeze wa yakunu lahu fihi ajrun nakifunamu empeera wa yakunu lahu fihi ajrun azim nakifunamu empeera ennene olwaki sheikhe n'agamba lihusni qasdi olw'ekigendererwa ekirungi wa ta'dhimihi li rasulillah n'okuwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa Ibn Taymiyyah yabyogera Sheikh Islam bin Taymiyyah alayhi rahmatullah wakati mu kuba nti yawukana nnyo ku ahli sunnati wal jamaa mu bingi naye ku nsonga eno watu bwe yagamba seka tuwayiriza Ibn Taymiyyah nsubulidde gye biri subulidde iqtidaa siraatal mustaqim zena giwandiika wenda nawe nsindika mu bitabo ebyo nagazizemba sinnagaana iqtidaa siraatal mustaqim zena giwandiika seka tuwayiriza Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah zena giwandiika anti ekitabo kye kyennyini kyeyawandiika naye okeberemu nkumanyi omulala ndakuleta nyesoko ddimu ebigambo Ibn Taymiyyah biddemu tonabikiriza Ibn Taymiyyah yagamba sheekhe wammwe Sheikh Salafi naam y'omu ku banene abavaako manhaji ya salaf ntegeregeze mwaka gwa kumeka tusaba Allah amusonyiwe byamusobako sheekhe amina ya rabbi namwe tusaba Allah balungame naam kituufu lahu makana fil ilm buli mwana osabira muno okulungama sebo sifefeka nawe nkusabiranga nawe nsabira amin yagadi fata'dhimu al-mawlid okuza mawlidi wattikhadhuhu mawsim n'okugifuula season banaweze date bweti mane mawlidi ewange waka 28 kati ewange nga 28 na mawlidi ewange waka mu lujja nawe mawlidi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyaluwa yawedde kati kuna ugena kole nino omukolo gwa mawlidi ewange waka guliko n'akiika y'omwana inshallah bantonze ku kimu byombiriri njagala mujje mu byombiriri anaaba zitowereddwa ajjeko ku kimu gwe jangu kwakiika gwe jangu kwakiika fe tuleke tujja kubeera inshallah wattikhadhuhu mawsiman qad yaf'aluhu ba'dhu al-muslimin abantu abamu basobola okukuza mawulidi wa yakunu lahu fihi ajrun azim ne bafunamu empeera ennene lihusni qasdin olw'ekigendererwa ekirungi wa ta'dhimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam binga bigamba nze bigamba abakulaba kuliko bashekhe abanene barakallahu fikum wallahi bakusomesa ngakukanya mu mazahibu buterevu kuliko abaseeka ulama shuyukhuna bakama baffe bawali mu baffe kuliko abagoberera kuliko abantu ab'embaale n'abalala mu ggwanga Allah wasibe mwalimu Ibrahim mwalimu Ali kuliko abangereza bonna bali kuno essaawa zino yagamba bwati bali mawulidi Ibn Taymiyyah yagamba ozeemu ogwokusatu Ibn Taymiyyah yagamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah agamba fata'dhimu al-mawlid huwa hujjatun naam leka nizao kuna kusema kwa somenga sikama yaba bavunula fata'dhimu al-mawlid hakufuna sikwa fata'dhimu al-mawlid ukuza mawlidi wattikhadhuhu mawsiman nogetegekera ndigana alina okutuuka oba gatuuse
qad yafaluhu ba'd almuslimina abamu ku bantu basobola okukola ekikolwa ekyo ne bakuza amawuledi gaabwe wa yakunu lahu fihi ajrun azim ne bagafunamu empeera ennene lihusni qasdin olw'ekigendererwa ekirungi wa ta'zimihi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam n'okugulumiza nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل شيخ الإسلام ابن تيمية مبتدئ؟ السيرة الحلبية لإمام علي برهان الدين الهربي مجلد يقصوكا بيج نانا مساتو شنانا منيا اقتضاء الصراط المستقيم وجه شيخ الإسلام ابن تيمية يتوالي كده ينين انت كده كده بيه وبيقام بيه وإنها كبيرة ما يلي بيدا بيدا جيبيري إذن يتقام شنو شيخ الإسلام ابن تيمية يتوى كده هل هو مبتدئ من بدعة؟ قال الشيخ العلامة ابن حجر الهيثمي المكي عليه رحمة الله نية يسقلاني هنا المكي ويسير يفارو يندا بيد مكاغا ما بسير بيد ابن حجر الهيثمي المكي ويفا الفنيولا بن تيمية اي نعم يا جامبا بوات والحاصل أن البدعة الحسنة متفق على ندبها. يجي تبدع. إيه. يعني أنت أقول بدعة راجل كان ندمه متكبر. يا جاندي شاتو كيبواكو. أنت بدعة النونجي. بدعة النونجي. على ما يبيع تانتي يكوبيريزيبوا. وكمان تجيكولا. وعامبا. إيه نعم. وعمل المولد. نقرأ مولدي. اي نعم ابن حجر الهيثمي وعمل المولد نقرأ مولدي واجتماع الناس له نكونغانيا abantu bajjendeje ngabiri munana ntegeregeze naga anti kadhalika ay bid'atun hasana nacho bwe kityo ekikolwa ekyo kirungi abadde mwaluwa babadde kukikola nga kirungi Allah kisiima abana katoke Madina nga hoteli nyasuzeeko ba Indonesia bani abo bali maulidi ennaku zonna bali muki kati ate olwavuddeyo nga 12 alwa katambi akatambudde na nga bali awo nyini bali mukuza twabadde opiraawo sala byopiraawo nenga barawide bayimba kasuda za buswiri nekyo kyogere sabyetegereza nnyo video moja naje playing out ndio wazi na wade baada wasoma kaswida ya buswiri ndamu ketegereza inshallah nakaise kuchuza ndinga saa 8 musa nadi nabiyesoma nikati nikola ki ilo kinulanga nadi soma nipako nibinonya namne wena kuwereza kitofu baada sina kusoma nabulabi mwena kwa ne saa 10 mashallah nabulabi mbele kumacha ne we mbulabi demba ni mwaswasi na kusoma nengi nabisoma inshallah yagamba bwati abasoma ku mawulidi eno n'ebirala era maso agandi qala al-imam abu shama sheikh wa imam an-nawawi al-imam abu shama yani sheikh wa imam an-nawawi alayhi rahmatullah bombiri Allah basime yagamba duwa min ahsan mabtudia fi zamanina wa min ahsan mabtudia fi zamanina nebimu kubyatandikibwawo ku mulembe guno ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده صلى الله عليه وسلم cheche chikolebwa buli mwaka kunaku olukwatagano neddeto mbaka wa Allah yazali wa sallallahu alayhi wasallam mu mirimu gino ali Al-Imam Abu Shama yali sheikh wa Imam an-Nawawi yali mchasa ndoza kati echo mkaga kama Imam an-Nawawi yafarukaga nsamu mkaga bembasira bidde Al-Imam an-Nawawi alayhi rahmatullah akid ndio yafarukaga kaga mugobo bembasira bidde ngena maso Imam an-Nawawi agambye yagamba seka wa Nawawi nti ebimu kubyatanga ebiriwo ku mulembe gwa feguna ebipya ntegeregeze kintu abantu kye bakola ekyokuŋŋaana ku lunaku olukwatagano ekitibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi yazaalibwamu sallallahu alaihi wasallam ntegeregeze min sadaqati ne batandika okusaddaakira abantu ebintu wal ma'rufi
n'okulagira abantu obulungi bannaye bino birungi mubikole singa nomugenda mu malwaliro ne musaddaaka anti yakolaga emirimu egikolebwa era akikozebwa atalina buzibu temugaananga oyinza osanga wali abakikola ekiriwa kyekibanguyidde nabbi tiyalina kukalubiriza umma yagala lawula an ashuka ala ummati kinnagaana kirungi akisobodde akikole akisobodde akikole bw'oba oli amasaka mayamba sente ozirina bisimilla genda mu ddwaliro atalina muleka agende mawulire asanyuke ne banne si wabi tubakubiriza nammwe mukole ekyo naye obuzibu bwetulina nammwe ate mmekuba bano balala ekyo kirungi era ekyo kyontaja lunaku lumu naffe gye tugamba abantu ensonga tugaa nti al ihtifaalu bidhikiri nga tujjukira ekitegeeza nti nsobola okukola mawulidi mu ramadaani nsobola okukola mawulidi mu dhul hajji nga sira bihi al anwar kubanga al ihtifaalu bidhikiri yensonga lwaki bajjajjaffe bakola balaga nti mawulidi y'okuggulawo ennyumba yange mawulidi yaki yembaga y'omwana nga balina kusobola kusoma mawulidi nga tonagenda mu mbaga n'ebifaanana bwe bityo ntegeregeze sheekhe yagamba wa idhaaru zina n'okuwundawunda ebifo kuwunda ebifo wano waffe tekirina bakubeerawo nnyo naye nsaba Allah nkyakituwe tukitegeere naam abasajja ab'e Tanzania amakubo gonna bagenze bagatimba okulaga abantu bonna bonna nti bannaye tuli mu nnaku wekitiibwa yazaalibwamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lubeera lukulu ne bakola masiira eggwanga lyonna ne batimba ku nguudo ne bagendanga balita kaswaid bashwara babeera ku mudido n'okujja bakutaba ne bajja ne bakola ennyini okwogera ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam baseeka bange eyawanga kutuba ezaali ez'omulembe ennyo Sheikh Isam al-Bashir so eggwanga lyonna bakola bwe batyo ate ne Libya yigataffe ezitambuzanga n'ensi yonna n'agamba sheikh fa inna dhalika ma'a ma fihi min al-ihsani lil-fuqara مشعر بمحبته صلى الله عليه وسلم وتعظيمه في قلب فاعله ناغا انتي byonna ntegeregese omuli okuwa abantu byonna biraga omukwano omuntu gwabana gweri Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam naga wa shukran lillahi ta'ala nokwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ala ma manna bihi min ijad rasulihi sallallahu alayhi wasallam nokuba ntwaza Allah nokuba nti yatuwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam tegeregese yagamba Sheikh As-Suyuti alayhi rahmatullah mwalimu munene الإمام جلال الدين السيوطي أبو عبد الرحمن جلال الدين السيوطي يقام هو من البدعة الحسنة ناجي سبدعة يبتدئ شوينو ما تبوسا بوسا بدعة سنتو كوزا مولدي ومكسن كلا مولدي بدعة لا ekiyitibwa bida mu nsonga eno kwe kuba ntukuŋŋaana ne tuliira emmere ne tukuba amatala ekimaamu kyayogerako wa amma ijlaalu lyawm okuba olunaku ekitiibwa ekyo fa'alahu rasul nga bwe twatandise naam idhan olwowulira nti bidaatun hasana kirimu ki waneeno mu kukuŋŋaana ne tukuba ettaali lyaffe ne tulya emmere yaffe otwogera gye bidaatun hasana ntegeregese n'agamba nti allati yuthabu alaiha sahibuha eyemu ku nkola ennungi ng'omuntu bw'agikola Allah amuwamu empeera nanyini kukikola ntegeregeze lima fihi min ta'dhimi qadri nabii sallallahu alaihi wasallam omuli okuba nti omuntu awa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekitiibwa wa idhaaru alfarhu n'okwoleka essanyu wal istibshaaru bi mawlidihi sallallahu alaihi wasallam n'okubanga abantu bawangaala nga basanyufu olwokuba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazaalibwa n'addamu n'agamba Suyuti wano owulirizaawo nnyo wakulu yagamba ebyo bigambo tusobola okwogera yabagenda mu kitabo ekitibwa Al-Hawil al-Fatawi mu kitabo kyennyini Al-Hawil al-Fatawi era ku peegi eddako omujalada ogusooka ku peegi 196 yagamba yustahabbu lana kirungi gye tuli kigwanidde gye tuli ntegeregese idhaaru shukru bimawlidihi sallallahu alaihi wasallam okulaga okwebaza kwaffe Allah olw'okutuwa Nabbi Muhammad netukwolesa ntegeregeze sallallahu alaihi wasallam wal ijtimaa netukuŋŋaana
banange mujende jenga 28 ntegeregese dubaita wa it'amu at'am nokulisa abantu emmere Suyuti yafa mwaka ki al-Imam Jalaluddin Suyuti Imam Suyuti yafa ndabika mulina wano kandabe Imam Suyuti yafa rwenda 11 hijri rwenda 11 hijri kuliko nawulya kuliko nakamayi yaqulu nti kuza maulidi kutandika mlyasa byakumeka ani kutandika kimati abashiya bakutandika mwaka ki abashiya bakutandika mu kyasa ekyokuna nga bagamba ekisokera ddala abantu abatabana kusoma tarikhi odde basoma tarikhi ne basoma tarikhi iri mu ngazi ntabi sallallahu mu'adara tosobola kusoma jamil ekigambo ekyo wekiri mu kyogera mugamba wakuba ogambye nti hunaka man yaqul oyagala kukwata nte naye ekigambo kigamba nti abashiya batandikawo amalul mawlid bwebatandikawo amalul mawlid ngera kyogerako mu njogera bbiri mu njogera abamanyi bawadde bano bangi baba bano bonna bakyali soko tuwe abala kati akugatereke tukerabira nti akumpulira sagala tukalekere tugenda kuleka shubuha mu bantu njadde ginyonyole naye wano Imam Suyuti yagamba kikatubuzayo 3 wallahi Imam kati sheikh tukoze tutya katonyonyole bigambo bibiri Suyuti yakkiriza okuliisa abantu emmere wal ijtima nokungana nagamba nti wanahu dhalika min wujuhi alqurbat nokola emirimu gyonna emirala emirungi egikusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala wa idharu almasarrat nokulaga ebisanyusa amanya gaabwe al-Imam as-Sakhawi yakiriza mawlid al-Imam ibn al-Jawzi si ibn Qayyim ibn al-Jawzi yakiriza amawlidi ntegeregese wal-Imam al-Hafiz al-Imam ibn al-Hajj alayhi rahmatullah يكرز مولدي والإمام الحافظ زين الدين العراقي يكرز مولدي انتقري كسي وشيخ الإسلام ابن حجر الأسقلاني يكرز مولدي ويتوقع نبقى ما تنجفون ينكو أصلين توفو كفا متابع السنة إمام ابن حجر الأسقلاني mbadde njagala kushubuha eriiso kenjijewo ayagala ebigambo bino Imam Ibn Hajari biri mu kitabo kiyitibwa Fathu al-Kubra al-Fatawa al-Kubra omujallada gusooka ku page 19 ntegeregeze Ibn Abidin yakiriza wa Sheikh Hasanain Makhluf yakiriza wal Imam Ash-Sha'rawi nakiriza naam wal Bashir at-Tarrazi kakati akantu ako Imam alayhi rahmatullah bwe yali ayogera ku ani yasooka okukuza mawlid mu mbeera ey'emikolo ntegeregeze yali Sayyidina Abu Sa'id al-Kukabri alayhi rahmatullah yali Sayyidina al-Imam Abu Sa'id al-Kukabri alayhi rahmatullah ensonga nene tugitereke inshallah mbadde njagala kujjawo kigambo kyogedde nti bashiya bagatandika ekyo mu mbeera esooka si kituufu naye nawusallamu najarara nti kituufu tujjatandikira wenyine inshallah taala bakirize nsaba musansa otumire ekigambo kyange kisembayo abalungi bwe tutambula nabo mu puroguramu eno bigambo bino byetwogera tusaba bigambo bitukuume nga tuli bumu tuleme kwawukana ebigambo bino bitulaga nti abakkiriza balina waje ntegeregeze abakkiriza okukuza amawulidi kyekigambo kya jumhurul fuqaha kyekigambo ky'abamanyi abasinga obungi ng'era abagagaana ntegaliiyo waliwo abamu ku bamanyi abakola ki abaagaana ntegeregeze abalaba ntegakkiriza nga sekamayambala abo tubaleke babeere n'ekigambo kyabwe ntegeregeze wa amma abakkiriza mawulidi gakkirizibwa okugakoza naffe mutuleke ma jumhurul fuqaha n'abamanyi abasinga obungi kubanga Sayyidina Abdullah ibn Abbas yagamba kyensembyayo nti ma ra'ahu almuslimuna hasana abasiraamu kye balabanga kirungi fahuwa inda Allahi hasan eri Allah kibeera kirungi wama ra'ahu almuslimuna qabihan ate kye balabanga kibi fahuwa inda Allahi qabih neri Allah kibi abamanyi jumhurul fuqaha abasinga obungi balabanga mawulidi gakkirizibwa okukuzibwa idhan da'una ma'a aljumhur
mutuge tubeere n'abamanyi abasinga obungi nga naffe twabaleka mubeere n'abamanyi abatono betubalira ku ngalo. Tujja kudda inshallah taala Bismillah. tuwulira abamanyi abagaana okuza n'ebigambo byabwe okoze bulungi bawolemu abanene Inshallah. abagaana okuza manna lwaki bagaana iyo paati gisookera ddala inshallah taala inshallah then okoze bulungi okole okowalake ne saidi yammwe kyemugamba nti mukozaki okuyimirizaawo mawuledi nga nabbi teyagikuza n'okuyimirizaawo mawuledi nga nabbi tekuba ku mataali nga naye simanyi oba tegaaliwo n'okuliisa abantu emmere kwolwo nga simanyi oba tekwaki byakolaki ebyo natujja obubona butereke shubuhati manesa mundi okujja teka shubuha zonna tujja kwongera tubirabe insha allahu taala ku darusi yaffe eneddako mbebaza bwe nabaddeko nabali kubaako nabakamadina muwala wange nga bulijjo ddala n'omulimu gw'okola gwa bbeyi katerega yusuf jamil nshinga zafarani prince mukusini edi kizito n'abaana bangi mubaddeko online. You have been watching us, mashallah. Jazakumullahu khairan. Kigendera kyaffe mukimanyi sikyakugamba nti genda okuza mawulidi la sikyagamba nti nedda naye ebintu ebimu bireeta entalo n'okunyiiga n'okuyomba okubidiwaza n'okujja abantu mu ddiini. Nabbi wasomesa waatyo abafu abamuddira mu bigere basomesa we batyo we bakye bajjanga abantu mu ddiini abantu tugiyingizaamu eddiini betwagadde etugijjamu abantu betwagadde mu seconds. Oliawo nga gogaba eddiini gogaba ejjana goyingizamu bweyagadde bano bebasiraamu abatuufu babaddu ba Allah bebawuliya Allah mikono gya Allah nubeera bali abaana nobeera nga oli muki bo bakola ki bebakadde baffe abatusomeseza bebatuzaala n'embeera lwaki tubeera n'embeera weetyo nga tusobola okubeera n'olutindo tusobola okubeera mu makkati tusobola tutegeragana newankubadde nga tulina okutakkaanya fi baadhi masail ekyo ekigendo kya puroguramu eno tuyunga wakati w'entalo tuyunga wakati w'empompogoma tuyunga wakati w'ennyombo tuyunga wakati w'obutategeragana wuliwo netuyunga wetyo biidhinikijalla wala totwala bubi muntegeranga gwokitwaga okitwala tusaba okitiibwa Allah tulungamye ffenna n'abakulungamye jazakumullahu khair tusinkane mulundi ogujja assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Adam Sulaiman Aslam Sulaiman webali kubaako assalamu alaikum. حسبي ربي جل الله